ne musawo Matilda nkulamusizaako nnyo ku kampu Luttamaguzi wamu ne mulongo babirye na Lumaasi Ekitenga Masaka. Mwebale kutulaba kakati. Nupu is people power. Nupu people power. Tuze tugamba abantu baffe nti abamu mulowooza nti muli bagezi nnyo singa abakulembeze abalala mu kibiina. Gemu zezo ze muzanya. Ffe tuziraba eno gye mujja muzanya. Nga bwe nagamba wali abantu baffe mu palamenti nti okufuweeta oluzungu mu palamenti si kwe kugoba Museveni mu buyinza. Mbugundi akedde ku makya n'ebitabo bwe kufulo you know mu Museveni n'agenda n'ava mu buyinza. Ngani oyo? Kyenagamba ababaka baffe mu palamenti ne mbagamba omuntu agoba Museveni ebiseera bye 90% abimala mu field. Naye bino mukulu yatweseza oluzungu ono najja ebana bakaboogera oluzungu mbu dikiteeta n'alekawo obuyinza. Tebisobola kujja. Era njagala kwebaza nnyo Ssenyonyi Yoweri Ssenyonyi. Waliwo ebintu bibiri bye wankoledde. Ekisooka wagobye ebbendera ku mmotoka yo ey'obwaloopu. Ku malala agali wano teri atayagala bendera naye wagambye vaako bendera. Ekyokubiri wasomye kyembadde nga mbagamba weveeko gwoliwe n'alemu. Kati ekyokubiri n'omanya nti agoba Museveni tasiiba mu palamenti kufuuweeta Lungereza. Agoba Museveni yogerako Olungereza lw'oyogedde go to the field and mobilize. Era ajja kulaba emisigo egikukubibwa ndowooza watestinzeeko wali olabye ne moka gye bagikugjako ne bagamba aveeyo eyo omukulu alagidde. Kakati kyembadde maliriza nakyo Mwami Museveni tukulaba gw'otabula Nuupu ne baddiirabo bano abaali mu DP Buloko. Baddiira ba abaali mu DP Buloko abazze bakuzannyira emizannyo gyo tukulengera. Masaka kantu katono nnyo ku Uganda. Era kye tubadde tugamba bannaffe we are dealing with a bigger picture. Macro politics not micro politics. Ono w'okulwanira akafombo gundi anoonya supremacy mu kitundu ky'egindi nga n'abanoonya supremacy omubunja waleetayo bakansala bameka weeyita w'amaanyi otinkuulira bano bakati kye tuliko dikiteeta ye tumukutte naye atandise otufiiringa. N'olwekyo ssebo mukama wange nga ngenda mu byobufuzi buli muntu tumwetaaga. Ndi musajja mulimi naye waliwo ekirerya ky'emmwanyi tetukyetaaga ndi mulimi wa mmwanyi ebirerya bayiwa biriye. Muleme okuzannyira ku ntuuyo z'abaana naddala ba people power. Abantu baffe bali mu makomera amaloboozi gammwe matono. Ensi yaffe Buganda bakitututteko amaloboozi gammwe matono. Abantu bafiira mu nsi z'ebweru obwavu bulinga bwavu. N'olwekyo mugatte amaloboozi ago kifo ky'okulwanira obufofu. Baba kugoba ku ttaka eno y'essimu yange. Kubanga ndi shadow minister w'ebyettaka tugezaako okulwanirirako abantu baffe abesango bembe baza abalese petitions n'abe Kente Kiryandongo n'abalala mwenna. Essimu yange olwokutaano olusooka mu wiiki n'olusembayo bwe tusinkana petitions mu parliament bwe muzireeta. Essimu yange eri 0757 69 47 54 0757 69 4754. Wangala aisaba nga amawulire bwe gafrontinze ensonga eno nti omuliro guli mu nnyumba. Ekisooka we are now doing public relations. No kati ate ffe tuba factual. Kyova olaba kati ngenda ku facts bwino bwino kunga tatandise leero kunga alabika ayingira kati omwaka ogumu n'ekitundu. Abadde bust processing atandika yali very difficult ate tali Masaka ewoneka enakaseke gyali ebusoga gyali Mwankole abajjukira amangu bwe twali tulaunchinga structure bwe tumala okulaunchinga ey'embalala twali tulina okutraversinga regions from Mbarara being Ankole then to Dembatoro in Kyenjojo then tumaleyo Mbanyoro. Mujjukira bulungi nnyo ekyaliwo some of our supporters
abaali balondeddwa nga baweereddwa obuvunaanyizibwa bwa kunga bali mu makomera paka leero mu bugwanjuba bwa Uganda. So structure eno era Chairman Nyanzi twali naye ne Secretary General Kataba Muttire Kyenjojo gye baali bamulangira nti lwaki Omuganda asaze n'agenda Ekyenjojo naye nga DPC amukuba ate w'ekiruhula amuvunaana okubeera Ekyenjojo. Okitegedde Luttamaguzi amukuba w'ekiruhula amuvunaana tojjawa Kyenjojo kuba oli Muganda. Mu kukuba Chairman Nyanzi twali tuli mu kulaunchinga ki established structures eza region ya Tooro eza kunga. Kati gwe ddayo okuba olutambi, how long ago was that? Okay, however mu execution of duty kubanga kunga is a substructure of the party. Kuba bulijjo mubeera eno nga mudiscussing NUP tuba tubawulira because you don't know bye tupulaninga. Kunga has been in effect gye mukubirako kati hulabaro ibaddewo nkulaze nga it is a mobilization structure. Mobilization structure. Sina administrative structure but mobilization structure. Ng'ekigambo kunga mu Luganda bwe kiwulikika twanoonye kiyinza okuraalinga ensi bonna nga kigikakatako okutegeera mu bwangu okuva ku muntu wa wansi paka ku muyiva asembayo kyekigambo kunga. Kakati bw'owulira nga because we are looking for think tank era okukunga okukunga but other more experienced Basoga people might have other more sweeter words than maybe I have used, but I know that also passes with over 75%. Kakati bwekubeerawo nga yo structure ya mobilization era ffe tuzze tugitestinga. Mu kugitestinga mulimu observations ezikoleddwa nga twetaaga okuimprovinga because the challenge we have as NUP, our task is to remove the dictatorship. Number one, kuba ne bwona agenda n'okwata n'omugamba musala gwo gwonna guweye nakaseke tagenda kumala solutions and challenges eziri nakaseke. The dictator wavaawo zigwawo. Yes, because the dictator, the whole budget is on him. The whole budget is about him. And see, onaina kyabayita anakaba. Kaba kakukuunika abantu batono abava kuki ku side emu. Kati abantu abo kwena maaso abantu abo abava ku side emu nga bali ba affectinga mbadde njogera ku bakosa ki mbadde njogera kukunga funyemu sign ezijeko mbadde njogera kukunga kibaddewo kati mukuberawo kwa kunga nga abaddewo ebbanga lino lyonna era engeri honorable Muchana leka speaker agende maaso genda maaso ogamba mama tunda sale where you are standing kunga abaddewo ebbanga lyonna kunga abaddewo ebbanga ki lyonna naye lwaki kati lyonna naye ayinza okuba alimu challenges ezijja okuimprovingibwa kubanga ffe ng'ekibiina this is not even a challenge that we have faced ku bingi bye tuyiseemu bye mumanyi ne bye mutamanyi. So kino issue eriwo is how to be better kubanga tosobola kujjawo organ mobilizing nsi kujjako cause creating a vacuum but you can improve. Era nkakasa at the right time ekibiina kijja kutuula we have different organs. We will in fact I believe when the time is right the matter will be interrogated. We shall have observations tujja
kupepeta era ono ne Alex bayitwa sikubuzabuza tujja kupepeta ndi muyivu olusuku lwogerwa lukakitawanya tujja kupepeta kiki ekiriwo ekigambibwa abakulembeze kubanga n'ekyokubiri bonna abaliyo bakulembeze ate si ba bulijjo deputy president ekyo kyekinyusa ekyo obudde ogamba oli bakikumamu ne kyewunyisa okuba deputy president agamba muyimirire ate ssentebe w'ekyalo n'agamba musituke braza mutuule because NUP it's unusual ekozesa constitution ya NUP muli bannamawulire yakabeera gazetted to become operational ndowooza egenda taking the immediate effect so challenges ezimu ffe tuzimanyi nti ziyinza okuba zibadde okulwawo kw'okugazetinga our constitution ate kitabadde ku ffe okulambulula parameters and jurisdiction. So there is a challenge. As long as waliwo abantu abatalina kukanya, waliwo observation gye tulina okumanya biki ebigenda maaso era eggwanga tuliveeyo tulibuulire nti wano wali ekituufu wano tewali ekituufu nekyemanyi that these structures of the party zanjawulo. Eno structure eya mobilization erina command structure yayo kati mpuga takimanyi okay ate sinaba namuwulirako ku public record nga disabusing himself nga mwe mukyogera kyenkugambye nti bino mwe mubikola ki tanaba kuvaayo ku public record osobola okumunzanyira NTV y'amaanyi tanavaayo ku public record gamba nti this is being abused naye agamba nti we need to improve no we need to improve kakati bwe tuba tuta yayimiriza ku lukiiko lwe baalimu mu kifo ekimu olwalimu leaders ba NUP mu Masaka mwalimu ne Namayanja naga tugira tuyimiriza nteekateeka eno waliwo abajeyambisa obubi ebigendere byabo kakati bw'abanga yayimiriza okkiriza nti yayimiriza let me go and be factual bw'abanga yayimiriza nga deputy president ekisooka kunga structure yayo eri head and supervised by the head mobilization okay wabeerawo okutuula buli kiseera era manyi nti ensonga eno waba yagiyimiriza era ajja kulungamya akakiiko akabawulama kwatuula lwaki ensonga eno yayimirizibwa ne chairperson wakunga naye alambulule then tutambule tugende mu maaso. Alina obuyinza obuyimiriza NUP constitution temandating nnyo bantu na buyinza bwa ssekinnoomu. Dr. Bedi Bwanika akyaliwo NUP ye chairperson wakakiiko kakosa mukambwe nnyo agamba ejjoogo liva ku kitebe yabadde ku CBS ali ku record kulomukaaga ejjoogo liva ku kitebe erigenda e Masaka kaadi zituyamba buyambi kufuna agamba amaanyi gabe gali Masaka kaadi zeyongerako bayongezi NUP kaadi nze bambaninga ku CBS gendayo kati sigiwuliriza nange kati sinza kiddamu nda kukiddamu kuba simanyi honorable Moses Poga ayogeddeko naye leadership y'ekibiina okuwuliriza ku nsonga ezo. He's in constant discussion with the president, with the secretary general, nange mwenyini, but I have not spoken to him about this issue because it is not siya nga bwe mugirese jurisdiction power and command center deputy president because ensonga gye tugenda okuteesaako bali twagala tugiteeseeko kusinziira ku facts z'otuwadde facts ziri ku ground. So you are not on defense. I'm not on defense. I just want to understand. Oyo kuyimiriza mass mobilization. Because mass mobilization imuyamba. Nga deputy president. Yes, na ye is a member of parliament out of mobilization. Government muyimirize there must be a problem. Katokiriza yayimiriza. So kizibu ki. But omuntu wa identifying anti muyimirize. Kiringa musawo government to set treatment. So ogenda omusawo naga tusa treatment abadde ku queen katugendera ku fansida you get so in his wisdom first of all aina obuyinza mu party because asalawo bino byonna ebiriwo ababimanyi so mu wisdom ye waba yalabawo ekintu ekyetaaga okwekengera okay in his wisdom waba yalabawo tetunakidiscussinga temunakimanya
pate tenaba kufindinga na budde kubingi byeyina saawa zino mwena mumanyi fizi bwezeekanamye tuli ku baana kuddayo ku ssomero nga tutandika kugamba it is not a priority kubanga omuliro teguliyo gubumbujja era we wabaawo ensonga yonna ekibiina kya National Unity Platform kijja kutuula era ensonga eyo kikole ki kigonjoole kubanga nze nga bwe mujogera kyenjagala okugamba si bwekola ki si bwefaanana ekyenjawulo nti National Unity Platform ekisinga okuba ekikulu is an organic political party. Organic kaki tegeeza jjajja nga ali Naluvule abooluganda abogera oluganda organic nti si kyakupanga kirinakyo si kyakupangirira okitegedde ekintu kivunda tokirabiridde nga mwe mukutte Uganda nemugivunza kirimu obuki obulamu kimeruka kyokka okagaba baddukayo anijenerwanga ate obulamu tebabwagala kati bwe kyenagambye omuntu nti nze nakulamanya abasiraamu tebalya mbizi nina gwe nawulira nga bakubire wa mama loda kyogamba bali babuvaako kakati gwe nekyokubiri wanaabata kungula gaffe productivity ayina okugatta omutindo ku bye tukola okuba ntwongerako omutindo ku bye tukola ennaku zino kasooli bwe mpita mu byalo ali ku sente entono singi 6 singi 5 naye ekimu kye twetaaga tewali bakiwandiika nti kasooli olina mutunda nga mpeke kati okukola ekyo okukiwona okusalibwa kisooka tulina okuteeka amaanyi mangi mu kufunamu nga bw'olimya akantu akatono osobola okufunawo nga ekintu kingiko nene ekyokubiri n'okugattako omutindo kati mwoleso gwaffe ndeese ebitongole byonna ebirunda ddala twagala okugatta okulunda n'okulima ebitongole byaffe bayuga kiikava keniki ebitongole byonna ebyenkoko byembizi byente okuba nitusobola ate n'ebitongole ebirala byetabula concentrates zetusobola okugatta mu kasooli waffe oba mu mmere yaffe eyo netugiwaata ebisolo netusobola okuba nga tufuna so omwoleso gwaffe gujja kubeera mutetema ng'ennaku z'omwezi 17 ne 18 n'ebitongole ebirala byonna ebitunda ebitukozesebwa mu nnimiro muddo obukoola abakola dike abakola naseko seeds n'abalala bonna bajja kubeera naffe nga bwemutera okubalaba ku myoleso gyaffe bwe tubeera mu lubiri wano omwoleso gyaffe gibeerawo so tugenda kubeerayo ennaku ezo mbasaba mwenna mubeerewo kubanga omwoleso gwa bwereere kuyingira bwereere tuliwo kuva 16 18 naye nga omwoleso gwintandika 17 naye nga kampani zonna zijja kubanga zimaze okustaginga nga 16 era mulabe tractor weziri zisendaawo mu kibangiriza kyaffe awaka mu maaso ga poliisi emutetema bwe tugenda okubeera tuleesa abasomesa bonna Dr. Kabanda bonna abasomesa ku byente abasomesa ku byenkoko tusobole okuba nga tulwanyisa obwavu mu bantu ba Kabaka omugenyi omukulu yenze so abalala abasigadde bajja kujja kuko tulina abagenyi baffe ab'enjawulo be tuyise naye omugenyi omusinga obukulu nga balamusabuza yemmwe abalimi baffe mwe musinga kwa ku muluno twagala nnyo abantu tetwagala mu byabufuzi twagala abantu bamala ebbanga nga basoma twesewo tenti y'abantu 10 tutuuza class okuva ku makyeyo neegera netuddamu musomo ku musomo kakati tutula kuva ku makya silabasi yonna efulumye saawa bwe ziti tusoma ku nkoko saawa bwe ziti tusoma ku kino saawa bwe ziti tusoma ku kino silabasi emu ku kimu bunaku tusoma masomo 12 ate netuva nogana nosomera ne ku tenti ya buli kintu kubanga ojjeko kampani zino okusomesa ku bintu byezikola kale twese abasomesa abenjawulo abasomesa ku byetukola tulina omusomesa ow'ebitooke twamujja mu abadde abatusomesa nnyo mu powesa wabitooka ava Masaka mwamiyiga yagenda okuba nga ali ku kitooke tusomesa ekitooke programu ya mwanyi terimba tugenda kuteeka nnyo essira ku mwanyi funye kampani zonna ezitunda endokwa zijja kubanga weeziri muvaawo n'endokwa mugenda kuddayo n'endokwa mujja kuddayo nazo so nafunye kampani ez'enjawulo endokwa mujja kubanga musasulayo kasente kuba tusobola kusiza abwerere tulese line 10 line 7 line 8
endoko esinga okubeeza omulembe zijja kubanga olw'ensonga tukola bwetu kubanga enkuba tulowooza by March ejja kuba etandise bwotwala endoko ozikuuma mu wiiki emu wiikisi 2 nezibera nga osobola ozifukirira awo waka so endoko z'emwanyi zijja kubeerayo enkumbi gyogula omutwalo gumu n'ekitundu ejja kuba kusindika 7 ebomba gyogula emitwalo 8 ejja kuba ku mitwalo 3 so tugezaako kyonna ekisoboka okuba nti tubatuusaako ebintu bino awo emutetema ate omwoleso guno gwa disitulikiti zonna 5 n'ab'e Nakaseke mikwano gyaffe abatuliraanye wali tubasaba mujje Mubende, Kyankwanzi, Kiboga, Greater Mubende, Mityana, Kasanda mwena tugenda kuŋŋaanira awo. Kakati olwaleero Mwembusuulo yatubuuziza omulamu omukulu ennyo gwe twagala okuwa ekitiibwa endooli teziri mu kibiina kya NUP ziva ku ki ya kitegeeza nti olwedde guno omulamwa gukulaga nti endooli toweeziri omulamwa gwo tetwetaaga kubuuza mwami wa Iswa naye waliwo endooliito endooliito zo weeziri okusinza ku mutwe naye kyabadde kitubuuza ziva ku ki ndowooza engeri gye tuba ne rawundi ey'okubiri bajja kutubuulira kubanga wabaddewo nnyo ebyotolola naye kati omulamwa gwatugambe ziva ku ki ne spokesperson akkiriza weeziri naye si kyekikulu era tugamba nti ebyampuuga tuli mu byakuza wa Buganda kikulu tuli mu kuza abaana ku masomero ng'oyogera mpuuga kakati ekisooka Mwembusuulo nze ekintu kino kyanze bwe natandise okulowooza ku mutwe guno gwanzizaayo okuva nga people power etandika. People power ejja nga kisinde ekisinde tekyawukana nnyo n'enkola ya movement gye twalimu okuva mu 86 paka twagenda mu nkola y'ebibiina ebingi mu kisinde nga bwe mukirabe nga mukiwula ekisinde kitambuliramu endiga embuzi era bw'osanga ekisinde enkoko embizi zonna zitambulira mu kisinde kiba kisinde era omuntu nabaga nti kisinde kyante tusobola kuba purely nti temwabaddemu ndiga mu kisinde because kiri multi ideological si kyandowoozeemu kakati ekisinde kino time etuuka kati mu kisinde kino mulimu abantu abayingiramu nga bonna abapipo mwami Luttamaguzi nga wa DP naye nga wa people power nosanga abantu omulala n'abamu baali ba national resistance movement naye nga ba people power katayimwe simire like almost ne gundi time awe yabeererawo nga ne mwami muganda wange olw'emiyaga people power era enkuŋŋaana ezimu ozirabanga bagendayo mbwate kamwa ba NRM anayambadde sati ya NRM ate wangulu kuliko akakofiira people because it was multi ideological abantu abatali bandowoozeemu naye nga bazze wamu kakati ekirala pepa weetuuka eyagala okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi era nze omu ku baali balowooza nti kyali kizibu nnyo mu kaseera ako lwaki people power yakkirizibwa kubanga kaseera kaali katono bizibu byali bingi naye there was COVID lockdown. Yes, naye ekibiina kyewandiisa ekibiina bwe kyewandiisa ne kifuuka National Unity Platform. Kati ekibiina bwe kijja kyaliwo ne kikyusa eri nga tunagenda neyo gye bakifuna batya naye Mwembusuulo olaba ekibiina bwe kijja then ekibiina bwe kijja kifuuka ideological ekibiina kiba n'abantu abalina endowoozeemu naye nga kiva mu kisinde ekizze n'abantu bonna kino twakirina mu 1996 nti bwe tugenda mu kalulu ako tetwagendamu nti twakagendamu nga movement mu 96 era movement eyo bwe tuba tugigendamu ogiraba nti ne gavumenti esooka okuva mu 1996 paka 96 yali ya mukagoza Dr. Paulo Kawanga Semwogerere ow'ekitiibwa Ssebaana Kizito Delete bonna bali muli kubanga ekintu kyali kyawamu kakati mukulu moderator atulimbiamu the movement was mono ideological but multi participatory whatever you come
naye tojana ndowooza. Yes. Whatever. No. Mwami Romushana, I wanted you to leave me for. Oli mukuda yuri tinga bintu bya sentebe. Sentebe genda maaso. I was in the movement. Kubanga Mwami Romushana chenja okutegeeza nti bwe tujja mu kiseera ekyo kati ekiseera ekyo kyekimu NRA mu kyali eyitamu okuva mu 86 paka 96 almost paka 21 nga tugenda multi party ye system eyaliwo mu kiseera that would be the people power, that would be the endowooza eyo nti mu kiseera ekyo abantu bangi ab'endowooza ez'enjawulo bali muli kakati bwe bamala okufuuka ekibiina ky'ebyobufuzi kati endowooza etandika kyobola bola wano oyogenda ogamba Luttamaguzi otugamba oli wa DP ate omement eri mu NUP kati Luttamaguzi musajja wattu yasigala mu kire ekyasooka ekisooka Luttamaguzi yakkirizibwa okubanga ali mu DP ate nasigala nga akkiriza mutopa because Papa then was about ideological kisindi ng'abantu bangi alright kakati kiki ekireeta kino ekireeta kino batabudde nga bwolaba eccupa y'amazzi ecupa mujibirage notekisoka mu eno notoka mu butto nomala notekamu ku mafuta nomala amafuta notekamu tojja kutekamu matakuwa mataku gajja kutuka noleeta nemwanyi terimba noyiwamu ogezaako ne bagaba amafuta okujinyeenya okulaba kanti amazzi gano n'amazzi bikwatagana era omuntu asooka okubira agenda okulanga biringa ebifuusa amata naye bw'ogizaawo mwana wange netuula bweti ogenda okulanga buli kimu kirina okweyawula kati mpunga ali wansi ali waggulu awo kati kasitekakkanamu bweti otandika okulaba nga agaali amafuta ogalaba we gali agaali amazzi ogalaba we gali because kiba tekikyali kiri kati kiri kye twalimu ekiri ekyawamu tekigenda mu ccupa eri ebeera bbaafu ngeri ogalaba gandi era nendowooza eyo ng'ogimanyi nze nali mu parliament ey'omusanvu by that time twali under movement system ojja kuboola naye ajja wa UPC ngeri tukimanyi wa UPC owekibwa Agura Wori Nobert Mao wa DP Kasiano wa DP naye nga tumanyiganye nga ne of course nze nebo twalinga tutula mu parliament nga tebiri mu namino mbusaidi eno ya NRM eno tutula butuzi gyosanga ekifo kyotuula kati national unity platform awo wetwali webadde ino okuba kati naye nga teriiwo nga kibiina eriwo nga movement era ya people power kati wemala okujja nemala okufuuka ekibiina kala z'abantu zennyini zivaayo era kyova olaba nti ojja kusanga abantu nga bamwami Kagabo ojja kusanga abantu nga Mwami Lwanga n'abalala bakyali bangi abaliyo betumanyi obulungi ng'ekyabatwalayo of course bagendayo okusooka olw'endowooza era lowooza nti tuli mu kisinde kati bano balowooza nti katubakwatira tugende bwe kati batumala okufuuka ekibiina kala zino so number 1 kyeza okugamba nti ki ekiva ku kino ekiva ku kino kyava mu musingi ogwazimbirwako ekintu batuuka okwagala okuwandiisa ekibiina Mwami Busuulwa nga tebalina ne constitution bafuna ekibiina kya Mwami Kibalama bakireeta kye batalinaako musingi gwonna okutali musango bafuna ekibiina nga balina okukifuula kye baagala ng'omuntu bw'anajja ku kyawo n'agamba tubali tuzze kwanjula naye abaami abazze okwanjula tebazze waliwo kuno omusajja atalina mukyala olubakubakubaawo bwana ewali agati oba bali tebazze mbadde mulinda nze wendi teina gundi yonna tewabaddewo omutwala n'azaala abalongo tozaayo birabo osobola okuzzaayo naye obufumbo obwo buyinza okugaana Mwami Mufumbiro kubanga obufumbo obwo kati bwagaanyi kyenkugamba abalongo bakoze bwatuuse kudala eri okugaana bulina buzibu tebunakola businga what is happening today kyotannalabako kubanga bino bitwogerako you can't belong to two parties but he's the president of the party he's the president of the party ekibiina gye kiri PDP takiwandukulanga he's the presidential general of that party kankubuuza ekibuuzo kakati kamala okumaliza kwange ojja kufuna time ogifukomyo kakati anti tujjawo nze kyenjagala okutegeeza nti bano okubanga ennyumba tosobola kugamba nti wazimba ennyumba bannange nkomereddeko kati amabaati gagegi 30 nga ti naye nga gye nalabe Busuulwa nga yateekako mabaati nange mu kiseera kino kati nga yateekako mategula nange kati njagala mategula bw'obanga oli wakuzimba nnyumba ya mategula etandikira mu musingi
omusingi gwa national unity platform tegusobola kubeezaawo multi-ideological. President Museveni, if you compare, because nabadde ntunuulira, between 1986 ne 1996, those 10 years, President Museveni yakitegeera n'amanya sale ojjodde ebbali gundi kati wano njagala Sam Kalega Njuba. We may not be able to tulowooza kyekimu politically, but I need him. Wano wetagawo Ssebaana Kizito. Wadena era mu government oyo yonna eyasooka mwami Busuula oyinza okwejigiza nga almost 70% of the people tebalina mu nsiko. Bano bonna batumu ne bagenza okujja bavudde mu nsiko ng'amaze okumanya nti amaze okunywera. Kakati bano omululu gutuuka kati bakololera ku kizigo. They can't survive. Bali ku kizigo bakolola. Yes. Kati bwamala okujja kati bano bonna bajja bamami Mpuuga bajja Mukyana Mboozi bajja ne bano bonna bajja ne bagenda okujja basangawo akabondo kabali abatandika nga bola bali 27 bali mu nsiko. Kati bano tofunye buvunaanyi bugumiikiriza ganti let's tap in the resources y'abantu bano nga Museveni giyalina. Museveni yaganaga nti okay nzize ni abantu envunawo mu nsiko tebabadde na experience emala. I need people with experience. Netaga Ssebaana, netaga Kawanga. Netaga John, netaga Kawanga, Paul Kawanga Semogerere. Ne wankubadde nti Paul Kawanga Semogerere amwesimbako mu 1996 nga janga presidential candidate. Niyo lero amaze kumuwa brain how to lead. Kakati bano basajja battu. With all this ne ile experience bwevudde baga Mpuuga myaka ebiri oyavewo kakati tumutegera bulungi olw'ensonga nti tavudde tali original mu kintu kyabwe. Kati balemeddwa nti gino emyaka 10 egisooka oba otandisa organization ng'eringa ya national unity platform oba ng'eringa ya NUP nga kyali kisinde, you must tap into experience y'abaana abasize kubanga gwe ekintu ky'oyingiddemu otandika kitandika. Experience eno yitapinga ne bwe baba tebakkiriza mu ideology ya kibiina. Wage bu kibiina kibeera na ideology. Experience kakati ekisooka nti baali okusooka no you get you yagadda ombulira experience muki kakati mukujako na kyemalira no kuganze nkuwadde scenarios zombi mwami mufumbiro nkugambi nti Museveni ajja wano nga manya ine experience mu kuwamba awambi naye abantu bawamba nabo bonna abajjawo. If you look at the first cabinet yo nagenda okujjana alonda abantu bawanu basanze na wano nga nabano bonna abati so experience yamanya nti bano bayinza okwanga balina experience mu kulwana ni experience y'okuleadinga kati gwanga kati netaga abantu bano and he was with them. Kati wano bano kiganyi bwe bale bazimba omutima guzimba kubombya nyazimba bano konko oba bano bakyereta anti bano bagambye bano nakadi bano banonye masanyalaze balowooza ntuze ne brain. Era bwejjukira bonna aba mu DP baga tuli brain power. Kati mu kugenda kwabwe balowooza bagenda kukyusa endowooza z'abantu. Nono yagenda yali mu DP. Sinakwogerako nnyo kuba ndi ku level ya deputy president. Kakati mwogezi kati njogera ku deputy president yaŋŋambye ye mutono ku deputy president. Kakati nga amagombolola nyongera okubanja gavumenti ekkubo lya ferine eryateekeddwa kugagenda okuyibwa kolasi ekkubo eriva emisindye ne lijja Zirobwe w'obulenzi Kaasa Ng'ombe na Kaseke Kapeeka. Tukyalinda kuba baalitaddeko namba 3 liyibwe kolasi n'okujjukiza mukulu Museveni nti baasi gye weeyama essomero ly'ekijaguzo wali Essemuto tugirinze tetugiraba. Omukulembeze w'eggwanga talimba baasi y'essomero ly'ekijaguzo tugirinze gye weeyama ku mukolo gwa Nakampi dda naye tetunaba kugiraba. Ssebo nkujjukiziza osobole okubanga okikolako. Njagala kulisaayo nnyo mwenna nali siriiwo abaagenda okuziika jjajja wange Dr. Jack Luyombya wali Mubende e Busaale mukulika eyo nnyo ddala. Dr. Jack Luyombya y'omu ku bahistorical era yaliko ne minisita wane Mengo naye ndowooza mwalaba enfa gye yafaamu naye tubakulisaayo nnyo mwenna ate n'okuyozaayoza kojja wange ng'ate jjajja wange Mbuule ekyangatto wali ewaffe Kaasa Ng'ombe olw'okuza obufumbo bwammwe obwa Jubiri bwe tugenda okubeeramu ku lunaku lwa Sande luno yogayoga jjajja Mbuule. Njagala kusaba
njagala kwebaza nnyo President waffe Robert Kyagulanyi ne Right Honorable Leader of Opposition owekitiibwa Joel Russenyonyi omulimu gwe mukoze ne owekitiibwa Secretary General Bongoyo omulimu gwe mukoze olunaku lwaleero okugabira abaana bamulekwa abattibwa gavumenti eno abattibwako bazadde baabwe n'abalina bazadde baabwe mu makomera bwe mubagulidde ebyokukozesa ku masomero. Webale nnyo Excellence Kyagulanyi Ssentamu, webale nnyo the Right Honorable Leader of Opposition Joel Russenyonyi ne tiimu endala gye mukoze nabo okulaba nti abaana bano mubayamba. Kate nnyongera okusaba mukulu Museveni abaana ba Buganda ne Uganda abali mu makomera mubasumulule kuba tukimanyi nti tebalina musango obiro mukyabirina mwe muli mu buyinza muli ba kitalo nnyo naye nga bwe mukuuma batabani bammwe bazzukulu bammwe ne tubalaba nga mudde eno naffe bano abantu baffe bwe mutadde mu makomera be mwatta bwe mwatemula ekyo twakireka naye tubasaba bano abaana abali mu makomera abatalina musango naddala abavubuka abaganda be mukozeeko nnyo effujjo mubasumulule osanga mukyalina obudde baddeko ewaabwe nabo basisinkane abantu baabwe abaana baabwe bakaaba famire zaabwe zisasise ate ng'era naawe okimanyi nti nno obukulembeze tebubeerera bulina ekiseera kyabwo era sebo mukama wange kensembyayo njagala kusaba abantu abalimu ebitundu ebirimu amayirungi mwaleese ebbaluwa nze sinze akola ku ebyo mu ofiisi yange olw'ebbago lino eryafuuse etteeka mukulu Museveni lyataddeko emisinde erikwata ku mayirungi. Tulina ebitundu byaffe ebisinga naddala mu Mpigi bibadde birimu amayirungi n'ebitundu byeyewa Muwanga Kivumbi nga bigikola nga cash crop. Ffe wano mu Buganda mwatulemesa emmwanyi zaffe mumanyi kye mutaddewo naye tubadde tubasaba nti amayirungi si kyekizibu kya Uganda. Waliwo okusoomoozebwa kungi okuliwo naye amayirungi si kyekizibu kya Uganda. Nsuubira tulina wano abakulu abalima enjaga omu yali MP n'omulala munene mu ggwanga muli mu Western Uganda mwe mulima enjaga era mugiguza kampuni ze Germany. So bwe mukeera enkya ne mugamba amayirungi mugajjewo nze siri amayirungi naye nsuubira ebimu ku bizibu bya Uganda sige mayirungi ku Museveni sebo kensembyayo nga ngenda kumulamwa era njagala kusaba mukulu Museveni nalabye mutabani wo atongoza ekisinde ekyasimanyi bakita Patriotic League. Eggwanga lino mulijooze nnyo Patriotic League of Uganda. Si kirungi kukkiriza serving officer okujooga institution y'amagye mwe musobola okweraba nga ab'ekitalo ennyo tikubanga oteekateeka mbu mu palamenti ya Uganda mukulu Museveni yaba afuga mbono mutabani we yaba ekibinja kyakulya kyekiba ekya Leader of Opposition nga kyekivuganya kitaawe. Abantu basobola okubeerayo eyo nga basirise naye temubayita basiru nti mwe musobola okujja mbu taata afuge mbu mutabani we yaba amuvuganya mu palamenti. Obukolomooni buno bwonna bwe mukola okulaba nti no mujolonga ekitongole ky'amagye as an institution. Nsuubira mwali badde mwekuba mu mutima ku lw'ebiseera bya Uganda eby'omu maaso. Ebyo tewali wasobola kukibagamba naye ffe tukibagamba kubanga tuli bakulembeze tulaba akabiga Uganda kirimu. Ate mukulu Museveni twakikugamba ekyo kafuuwe okufuula Uganda obwakabaka bwo. Nkiddamu mukulu Museveni ekyo kafuuwe okufuula Uganda obwakabaka bwo. Abantu mujja kubatemula mubateeke mu makomera mwefuula ab'ekitalo naye waliwo generation erina okubakwatako. Uganda si bwakabaka bwammwe nti oteeketeeke mutabani wo naawe ofuge. Of course tubadde tugumiikiriza obugagga bw'eggwanga bwonna mu bututte bwammwe ne families zammwe abantu baffe mubajjuza makomera bye mwagala bye mukola naye twakikugamba kino muneetegereze mwe basajjamu abatulaba. Ekyo kafuuwe okuddira ensi yaffe Museveni ogifuula obwakabaka bwe. Abantu ne banebeera babiri bajja kuyimirirawo. Ndolito mukina kye NUP ezigenda maaso onkulaze Kagabo yabadde Entebbe Imerwanga ne wano wabadde Piero Yujo yogeddeko babaddeyo e Masaka tebiteeredde
nategeezebwa wali olukiiko olubaddeyo ne sinategeera bifudde Masaka. Kaakati kyekitawanya ekibiina. Kaakati ekisooka njagala kwebaza ekibiina kya NUP. Nze ndi wa DP omanyi nagira ku kaadi ya DP. Naye bwe kyatusanga ng'endiga ezitaliiko musumba. Ekyo ekyawasa NUP? Ekibiina kya NUP. Era njagala kwebaza nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okwolesebwa kuwafuna. Tubadde n'ebibiina bingi eby'opposition naye ng'abantu abasinga okubibeeramu bazannyisa amagulu abiri ate ne basiriwaza abantu abali eyo. Ekyenjawulo kya NUP ne bino ebibiina ebirala nze saava mu DP omanyi naye nze ndi ku front line buli omu mulaba waliwo be tuyita ba smart players nga bw'asanga abakaaba agulayo kakyapambalaasi n'akateekako ku maaso okusobola okumaakinga nga takaaba naye ng'amaakinga ne situation. President Kyagulanyi we yajjira yasanga nga politikisi waffe afuuse byanfuna era ng'abantu bangi baweddemu essuubi era kyekyaleetamu ne political nomadism. Wano waali tewabeerangawo political nomadism. Political nomadism kwe kulaba omuntu n'asala n'adda eri n'agenda eno nga bw'ogenda okusala 226 wawangamba tiketi gy'okwata era nze naalibadde nga namba 3 mu kulonda okuwedde oba 2 mu kufuna kaadi ya NOP naye nagamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nti nze nja kujoininga oluvannyuma nnyo naye waliwo bannaffe abaali batasobola kuwangula singa NOP teyabawa kaadi bangi era abamu mbadde nkiddamu most of you abakuba kerere singa muli mu political limbo. Limbo ogimanyi? Gimanyi. Ng'ensi yabatadda era abamusinga muli eyo mu kulima mu kulunda mbizzi zammwe na mu kulima muwogo oba mu kulunda ente zammwe ne babakwata ne babawa kaadi. Abamu mwe bwafuna kaadi ezo ne mufunamu olungubanguba and you thought you are bigger than NUP. Yes, ffe tulina bangi n'omugamba nti bakugyeko kaadi taye bw'onoo survivinga. Afiirawo. Naye mwe mwali mwebuuziza nti obugagga bwe mutuuseeko n'ebirungi byonna it is a sacrifice of NUP people especially abo abavubuka abamu be muyisaamu amaaso be tuyita ba foot soldier. Abamu musobola okugenda ne bakazi bamwe Dubai ne muli ebirungi muguze ebizimbe mugula wano mugula wali naye foot soldier yakuyirawo omubiri gwe n'omulaba awo nga talina na ssente zigula kindaazi n'omuyite fool. Ate foot soldier abayisaamu amaaso ababaka abakulembeze. Kakati ebyo bibeerawo ezo disciplines ndala nnyo era ffe tutera okugamba abantu nti buli omu abeere disciplined naye nze ntandikidde ku kyenkugambye nti ababaka aba palamenti abamu n'abantu abamu abeefuula abanene mu NUP you wouldn't be what you are without NUP card. Era abamu nze waliwo omugwe nagamba mayimbe muti ababyobufuzi ajja n'akuzimbirako bw'ati ne mugamba nze ndi self made naye gwe bakuggyako kaadi ya NUP can you survive nga tesobola n'omugamba kale oba oli w'amaanyi tandikawo ekibiina kyo kuba ow'amaanyi bamulaba nti asobola okutandikawo ekibiina. His Excellency Kyagulanyi we yajjira luli eri ng'atwa bwe twali mu DP broker. DP broker ng'erimu ba broker bangi broker ng'akola eno broker ze twalina ono wayiswa mu ffumbiro mu DP ng'akimanyi naye nga emisana oli ayogera bino ekiro n'akola birala. Abamu beefuula nti too smart nti tosobola kulaba bye bakola. Nze era omu waliwo gwe nawooninga nti genda ogula obuvubuka bwammwe buno obubeera ku WhatsApp group bwe mugula ne buwalampa abantu naye nze ndi ku front line nkulaba ate ebimu tetubyogera for the good of our country. Abamu balwanirira bufo kati ndabyo ogamba nti ab'e Masaka balwana. Kunga tabudde Masaka. Kunga tatabulangako Masaka. Kunga tatabulangako Masaka. Masaka etera okubeeramu omuliro. Ojjukira luli Mpuuga bwe yali alwana n'embidde. Mukasambidde. Okukijjukira. Olutalo ndujjukira. Olutalo lwali lw'amaanyi era yali Kunga. Ate ne tubagamba. Kyali kirala. Naye kati Kunga. Mpuuga bwe yali alwana n'embidde baali balwanira ki Masaka. Bali balwanira bifo. Anti nze saalina competitor wange wa DP. Tali nayo. Kakati Masaka is just a smaller fraction of Uganda. Katundu katone kya Uganda. Netu nawuli anti Mpuuga na Mayanja ne Abedi Wanika. Anti kati kyenkugambye era kye tubagamba decorum. Ate bino ebimu biri instigated by the state. We are not fools.
Museveni atabudde DP agiguzeeguze nga bulijjo bw'abadde agikozesa nti nasale bedye, atabudde UPC agiguzeeguze nga bw'agikozesa, atabudde FDC nga bw'ojja olutalo olugirimu, kati addidde ttiimu ze ezimu zeyazannyanga najjo emizannyo eno mu DP bulooka mu DP bulooka zaleese ate zitabule mu NUP. Kati ffe broader picture yaffe eri mu kununula ggwanga, si mu bufoofofo buno bw'owulira obutonotono bugundi Yesu akira akafo kange waliwo akatunuulira obusimayi bw'obuyita district supremacy bugundi bw'ayogera mu district n'abeera wakita. Please ffe ekifaananyi kyaffe kitunuulira kununula ggwanga lyaffe. Kamuyita omwana yali atuorganizinze Kyagulanyi Center yatusanga nga tulinga endiga ezitaliiko mulunzi nga mumanyi ddiiru zammwe ze mwagobanga era ne kaakati abamu kyagoba ddiiru zammwe eri. Kati kubanga ekiseera kino buli omu yeetaaga munne. Ate abamu ku mmwe mufunye bingi mulidde mubwegedde mulinga Bayibuli weetera okwogera mu kitabo kya King Solomon. Omukyalo oli agamba mbu omwana tumusememu. Mwe musazeewo okututtira okununula kwaffe ku lw'okulya some of you. Ate nze ne kyenkugamba ebintu ebimu state yebitaddemu amaanyi. N'olaba state erina media zayo zeekozesa nuupu ekuba nuupu n'omubuuza nti nuupu kati naye efuuse lekitya wolowooza ebibiina ebirala biri very peaceful. Waliwo ekibiina ekirala kibaddeko omukungu waakyo gwe bagjeeko biliyoni 2.5 ewaka baatoddeko butozi naye abo muli ababoogerako ku mikutu emirala. Kakati waliwo ne ba state agents abakolera media houses. Nopu bakulage nti omuliro gukutte okumalamu amaanyi nammwe tubawookinga state agents abali mu media houses. Omuliro guliwo gwe Masaka si muliro kubanga otunuulya abo abali e Masaka is just a smaller fraction of Uganda. Ate nabo abali e Masaka bantu bakulu babaddeko eno basinga eno mu bibiina ebirala. Ate ffe nga tubagamba nti bw'olabanga mu nuupu bakunyigiriza, excuse me, abamu mweyita b'amaanyi nga toleetangayo yadde bakansala babiri mu nuupu. Nga wano waliwo omukulu omu yali aŋŋamba wa wano ava Mengo. Luttamaguzi kati mwe mubeereeyo temuzimba bantu ne mugamba nti Buganda yabazimba mutulageeyo bannabyafuzi bameka be muzimbye abayamba Buganda. Teyabakugamba ati nkugambye omukulu omu yaŋŋamba eri tozimba nti Buganda bwe yabazimba mutubuulire bameka nammwe be muzimbye. Kakati yenda okutunulatunula ng'amagamaga ne mugamba nti bwe mubanga muleeta emboozi zammwe naddala wali mu palamenti neetegerera era nkubuulira nti tumanyi oyinza okuzannya wano bano osobola okubazanyirako kuba population nyangu okuzanyirako naye ffe abali wali abalina lenzi nsooka ne mbuuza isn't there an invisible hand of Mr. Museveni kubanga abamu bano balowooza beta smart politicians of the 21st century. Nsigaza ntono nenjaga kubuuza Kagabo wa Bukoto South Jimirwanga wantenjeru gye badduka ate gwe gy'oyingira kakati gy'olaga 226 nze bakagabo bajja obibaza otya nze bajja nyumba bagiddukamu ekwata omuliro ate gw'oyingira nze kyenkugamba nze bakagabo abo mamwe bwe neewunya abamawulire Kagabo is nothing to discuss about. Tulina ebizibu bingi. Era kyenagamba ati nkugambye waliwo beemupinga nga tumudiscussinga ku kyenagamba n'abaana ab'e Masaka abakubagana Buganda bagitututteko ettaka balitutte sibulyayo banyega. Ensi yammwe bagitutte sibulyayo banyega. Abantu ba Buganda bali mu bwavu sibulyayo banyega. Lwaki ku bufoofofo buno olaba oli mukangufu nnyo munyambeko bantwala n'omubuuza nti gwe tubuulireyo oba olina ne kansala gwe wali oleeseeyo singa Kyagulanyi abeera wano kubanga abamu you are now extremely rich because of the sacrifices of these younger men, the so-called foot soldiers. Olwekyo nga maliriza kino ekisaba mikwano gyaffe kubanga siteeti eno ngezi Museveni ayonoonye ebibiina bino byonna ebirala alowooza kijja kuba kyangu mu nuupu bwagira n'abakwata n'abaggalira mbu nalabye omuvubuka ayambadde akakofiira ka redi akaefaananyirizaako ak'amagye ogenda okulaba nga waliyo n'ababaka ba palamenti abambala ebyambalo by'amagye. Kakati n'olwekyo kyensaba nze abantu b'e Masaka kubanga nkimanyi kino eky'e Masaka kiri instigated by the state ne state agents abakolera media ezimu nti teekawo omuliro gukutte mu nuupu okuva e Masaka abantu Yes, they are state agents who work for some media stations. Abafula nupo okuba nti topic most of the time. Creating attention. Nange netwali mukatono nga Kiwanda
ne Luttamaguzi Netanyahu wagenza Israeli na Palestine wali okufa wali okufa w'ebyensonga za the secretary of state w'ensonga za weeru wa America n'abakulembeze Qatar, Egypt n'awalala bagamba okulwana kuyimirireko ebbanga abawambe bateebwe abatalina emmere bafune emmere obujjanjabi n'ebirala yagamba mu myezi mitono nnyo tujja kuba tufunye complete victory obuwanguzi bwenkalakalira obuwanguzi wannamaddala naye obuwanguzi bwannamaddala means okutta bali bajja kuba bafudde nga baweddewo kakati obwo bwe butamanya okulowooza nti bali be bafa gwe tosobola kufa nanyini bulamu nanyini kufa Katonda ayatuleeta ku nsi ffenna ku nsi tebayamanya ekiddawo enkya ye aba alowooza mu myezi 3 ena bali bajja kuba baweddewo naye nga ekiri mu pulaani ya Katonda takiina naye abaana bafa n'okusinga nnyo n'abatanazaalibwa singa watta jjajja wange owokuna eri mabega singa siriiwo oba singa yafa nga akyali mwana muto nga tazadde probably singa certainly singa siriiwo so bangi nnyo abatagenda kujja ku nsi olw'okufa okuli mu Gaza endala endiga Jesus agamba endiga ezange zimpulira ne zijja nemu ku 10 ebadde ebuze zino 9 nzirekawo nengenda n'enkima eri so ne sitaani naye abeera n'endiga waliwo endiga ezibeerawo ku sitaani bw'ogikuba zisaasaana kakati awo olutalo we luli nga sitaani bagikubye ng'endiga eziri ku sitaani zisaasaanye okuzikunga ne ziddayo eri nannyini nsi now mpuuga bw'oba mutunuulira nnyo mutunuulire Masaka oba Masaka guleeta oba Masaka kati nga bweri ye zi politics ze bayita mpuuga mpuuga saaliyo naye bw'otunula n'olaba engeri gye bazimba ekintu kyabwe ekyo ne bagamba mu musingi ogwa Buganda gugenda kuba mpuuga ekitegeeza calculations zaabwe ziri Masaka abaki group now and indeed n'ababaka be bayinawo Buganda mpuuga and otegeeza ki mpuuga yabaleeta the deputy president where he comes from they have 90% of the MPs. Yes. naye yafuuka deputy president after they were elected. No. semateeka wa nuupu azze nga bamaze okulonda si kituufu bagenda okugenda nga bazimba ekintu ekyo nga deputy president bamufuula yajjanga deputy naye nga teyajjanga deputy anti nga deputy tusigala nti yali militarily very critical but politically nga bw'okuba mbalala amino oba omukutudde naye yabalema but kikosi marumu yalumba Masaka TPDF still Masaka nekola ki nebalema so but when they tried the second round Tanzania yakwata Masaka bwe yakwate Masaka olutalo lw'amaanyi I think lwali Katonga omumwoyina Kano Kisuule wakyali mulamu because nasembayo okumusinkana sometime back myaka egenze katabo kandi Kisuule bwe balemwa Amini yagwa so the fall of Masaka Amini ava mu buyinza Museveni Mbalala ya mulema teyagikwata Masaka n'agyetooloola until the death of Tibamuleke bwe yamala okufa
and Brigadier Oketa naye n'awanika bwe bakwata Masaka basalawo Katonga and NRA got political legitimacy awo yasinzira okugenda mu nkiiko za peace talks Nairobi. So ndowooza olaba importance ya Masaka. Kakati mu biseera ya Masaka, mu biseera ya leero awangula Masaka y'anaakwata obuyinza mu biseera bya ddi leero. It's going to be the most contested ground. obuyinza obw'eggwanga. Yes. Okugwa kwa Museveni n'okusigalawo kwa Museveni Masaka. Kuli Buddu. Kuli Masaka. Masaka. Yes. Ky'obalaba Masaka. Towakanye oli mutunuulizi wa nsonga. Genda maaso na bumcha. Nga kana hijima nk'omuzimu. Biki ebyo. Genda maaso. Kakati Masaka bw'ogitunuulira nnyo n'olaba ekiri ekyanamukaaka. There was extreme violence kyanamukaaka. Nga bayingira mu mayumba ne batematema abantu. Some families bazimalawo in kyanamukaaka oyo vice president Java. N'abantu batandika okudduka ne bagenda mu campus. Masaka ye wabadde panga squads bijambia, and I'm talking about Greater Masaka. Motadero ngo ne some parts of Rakai wabaddeyo panga squads wabaddeyo n'obutayimbwa. In other words bw'otunuulira ekitta abantu center of gravity yekitta abantu ebadde Masaka. Now so politics za Masaka therefore are steeped in extreme violence. Omanyi oluzungu bangambi oluzungu banya nasoka nkiteekewo then kati nkinonyeze anego badodduka kinyonyole badodduka nti totunuulira Masaka n'akalulu mu box, tunuulira Masaka n'obukambwe bwa kitta bantu obuliyo mu byobufuzi byayo, because obutemu obuli e Masaka si bya economics, si bya nfuna, si bya gangs z'enjaga. The other one is politics. Actually ne try aba MPs bola babano bebabadde batry nga se Wanyana ne Segirinya Masaka. So the politics eziri e Masaka and Mpuga, in other words the now kati nekituleetera kyo kyamane ngamba nti ekinaava mu ekyo because kibaamu ebyobufuzi ekinaava mu ekyo anaawangula y'anaakwata State House. It's why it's going to be contested. Now kati nekikuleetera politics eziriwo leero, politics z'amasanyalazi, electricity. Muhoozi Kainerugaba actually nabo banaatera bagire Masaka ibiri e Masaka awo ndowooza birabo badoyogerako oyo Kagabo bya Masaka Minister of State for Microfinance Solo Haruna Haruna Rakai and that's Greater Masaka. It's Masaka. Kakati Muhoozi Kainerugaba symbol is standby generator. It is to do with electricity bya masanyalazi. Kakati nawulira wano Luttamaguzi Kyagulanyi aliko amasanyalazi. Kakati ne bampuga ati that means bali balonda ki? Bali balonda masanyalazi. Banoonya? Yes. Oli alikuwa amasanyalazi. In other words, because you see bana bagende wa Kyagulanyi already bali MPs. They were MPs. So why? Reason why nti there is a big disconnect wakati wa politician wa leero ne masi. Bino badoyogerako nti abantu mujye kumwole swala oteekako n'ekirala tebiri mu byabufuzi. Bwe ngamba nti ani omugenyi mukulu gamba omugenyi mukulu ye gwe because oyinza okukola mu nsobi olulimi n'ogamba omugenyi omukulu olw'omushana abantu ne batajja. Anti oyina okubeera scientific because edda ewaffe nga batugamba nti tebeerondwa ajja kukola rally ng'abantu batambula kilomita 4 bajje bawulire politician. Leero ba-politicians batono nnyo abasobola okukunga abantu ne bakola ki ne bajja. Ky'obalaba politicians batandika okukozesa abayimbi.
the National Resistance Army Occupational Nakba Museveni gora nga ina abayimbi ba kusasi ono mayanja ono yayimba igwanga Africa mayinja naye ina group ye then yabaisije inayenge ina Kyagulani wamu n'abalala until musicians bagamba katanafe tusobola okwejjirawo. And there are very many reasons why, because gwe tokkirizibwa kukunga abantu. You are not allowed as a political actor police ekuyingira mukati abayina airspace talk show hosts nga gwe busulwa everywhere busulwa amaso kugwanga abalala a musicians bebafuna airtime kakato omwana omuto an emerging romshana somewhere in the village toina wolabikira. You see that, and therefore katene bana abaliwo they try their level best kulaba nti wabayo mu kukunga abantu alage talent. So you get those contradictions. Kakati bano ayande bada abalonda ayande bada anonya politicians abe balinyirako ate bagenda okumulonda instead of Kyagulani ne Firebase crew okulonda kunonya politicians jebali bano bagenda okulana nga naye bano preparation tunamalako instead katugende tunonye ki amasanyalaze tugende tunonye musicians n'amasanyalaze gawe. So question eri nti because the question eri nti kirabalekawa question eri nti bano balina amasanyalazi oba balinya amasanyalazi bani bemugamba nti balina amasanyalazi batapinga ga Kyagulani ate bwemugamba nti Kyagulani alina amasanyalazi alina amasanyalazi oba naye yalinya amasanyalazi alina because you see chobola Luttamaguzi nawe you run engeri joga okutandama engeri joga nti oli mu DP ne DP naye toliyo aye nogamba kati ndi eno ng'ononya amasanyalazi ojja kusanga ngono yalinya ekikondo ky'amasanyalazi ye ng'alowooza yesosi y'amasanyalazi kuba amasanyalazi gamuyitamu kakati yeeyongera okulinnya waliwo akapande kabi denje hatali denje yetakasoma yeeyongera okukola ki yeeyongera okulinnya ng'agenda mu feeza eyawaggulu nnyo gagenda kumukuba asirikire amannyo ono gumugamba nti aliko amasanyalazi kumbe gamuyitamu buyisi nabana abamukutteko nabo gakole ki nabo gabakube nabo bakagawa nabo banoonya amasanyalazi stand by generator simanyi oba bali shuwe erimu amafuta oba namubulu but buli omu anoonya ki anoonya amasanyalazi kakati gigana abakubira you will tell me now and this will bring us to this issue jetuliwo. Where are they heading next? Kufa bozo ngambye confluence emiga jegatira emiga jegatira za politics z'abano bampuga nga bamano balinga FDC babe wamama mbabazi naye tebatuddeeyo biganya ate bakomyewo wabeesije ate kakati babano kati bali kusimba okubyala plant okusiga amatooke naye mu nguudo ndoza wabalabye. Actually, you are very right. Ogamba nti abalalo badduka bava wamwe nga bagenda wa Museveni. Maliza nje mkifundo ki. Kwa okusiga amatoke mu nguudo, what does it mean? Now kusimba. Now kakati wacha mambo yako. Kakati nzijawo ono mulimi waje chinya batekawo ki? Bano actually bwe balanga fudde bwe balanga ntooli yafudde ne basimentana ne bakizuula nti teyafudde bateekamu ettooke. So now you have three words malena kino mbadde nga nti bano bafu nga we zaafa bino bye mulimu muli bafu because nkulaga ze politics of violence eziri wali n'enkulaga ne kye bayingiramu bafu. Now maliriza n'ekyo kakati okukunga ogambye is to mobilize but waliwo ekirala ekigambo ekiba mu kukunga okukungula kungula harvest ebiseera bye 90% abimala mu field
naye bino omukulu yatweseza oluzungu ono najja ebana bakaboogera oluzungu mbu dikiteeta n'alekawo obuyinza era njagala kwebaza nnyo Ssennyonyi Yoweri Ssennyonyi waliwo ebintu bibiri bye wankoledde. Ekisooka wagobye bendera ku mmotoka yo ey'obwaloopu. Ku malala agali wano teri atayagala bendera naye wagambye vaako bendera. Ekyokubiri wasomye kyembadde nga mbagamba weveeko goliwo enaalemu. Ekyokubiri n'omanya nti agoba Museveni tasiiba mu Parliament kufuuweeta Lungereza. Agoba Museveni yogerako Olungereza lw'oyogedde go to the field and mobilize. Era ajja kulaba emisigo egikukubibwa ndowooza watestinzeeko wali olabye ne moka gye bagikugjako ne bagamba aveeyo eyo omukulu alagidde. Kakati kyembadde maliriza nakyo Mwami Museveni tukulaba gw'otabula Nuupu ne baddiira bo bano abaali mu DP bulooko. Baddiira bo abaali mu DP bulooko abazze bakuzannyira emizannyo gyo tukulengera. Masaka kantu katono nnyo ku Uganda era kye tubadde tugamba bannaffe, we are dealing with a bigger picture, macro politics not micro politics. Ono w'okulwanira akafombo gundi anoonya supulimase mu kitundu ky'egindi nga n'abanoonya supulimase omulungi waleetayo bakansala bameka weeyita w'amaanyi otinkuulira banno kuba kati kye tuliko dikiteeta ye tumukutte naye atandise otufiiringa. Nolwekyo ssebo mukama wange nga ngenda mu byobufuzi buli muntu tumwetaaga. Ndi musajja mulimi naye waliwo ekirerya ky'emmwanyi tetukyetaaga. Ndi mulimi wa mmwanyi ebirerya bayiwa biriye. Muleme okuzannyira ku ntuuyo z'abaana naddala ba people power. Abantu baffe bali mu makomera amaloboozi gammwe matono. Ensi yaffe Buganda bakitututteko amaloboozi gammwe matono. Abantu bafiira mu nsi z'ebweru obwavu bulinga bwavu. Nolwekyo mugatte amaloboozi ago kifo ky'okulwanira obufoofu. Baba kugoba ku ttaka eno y'essimu yange. Kubanga ndi shadow minister w'ebyettaka tugezaako okulwanirirako abantu baffe ab'Essango Bembe baza abaleese petitions n'ab'e Kente Ekiryandongo n'abalala mwenna. Essimu yange olwokutaano olusooka mu wiiki n'olusembayo bwe tusinkana petitions mu Parliament bwe muzireeta. Essimu yange eri 0757 69 47 0757 69 4754. Wangaala ayisa abasajja kabaka wa Buganda. Amyuka omwogezi wa NUP sebo bugambo bwose buze banansi. Njagala okusooka okakasa Naivana nti tuli fully in charge. Ekibiina tukitambuza ate tewaliwo nsonga eyinza kutulema kumerengula. Candidate president omulonde Bannayuganda gwe bawa mandate Oscar Award nominee akobadde okamanyi Oscar Award nominee akyatambuza bukwakku ensonga y'okununula Uganda gye mwamukwasa okututuusa mu nsi ensuubize. Weewaawo luguudo lwa bisiriko lwa binya mulimu ebiwonvu n'ebiko naye kyekimufuula omukulembeze. Obusobozi bwe mu kugonjoola ensonga zonna ze tubadde nazo mwekamba buulire mwogera kati ku people power nti kati yeyandibaddewo. Si gye mwayogerangako mwatubuuzanga nti muli luddawa bonna nga bye boogera abafuula nti bamanyi. Okay? Naleero ekibiina swamulwako ogyo gwe gwoba okibuuza omulimu yakola ki gwakomaawo ne talemwa. Kakati olw'okubanga twakiwandiisa abalala ne mulowooza nti people power yafa. People power teyafa. We are anchored. Tuli anchored. Anchored kitegeeza ki abamanyi Oluganda? Anchored. Kyesigamye. Kweri pa Luganda lufugu tolayika tuli Muganda. Anchored. Twesigamye. Twesigamye ku maanyi g'abantu era because it is a revolution. Bwe twali twetaaga emmotoka a political vehicle emmotoka ey'ebyobufuzi esobola okuzanya paati ya politics mu revolution gwe kutandikawo ekibiina kya National Unity Platform. Kubanga batugamba nga tulina student center number naye student center number yali nyangu nnyo kubanga essomero erina ebizimbe erina abaana
erina Edimasto mulungi ate ongamba otya nti likedde ku makya nga n'abaana ekibiina kiri in good hands, we are fully in charge. Era twagala okwebaza the Oscar Award nominee omukulembeze omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba vision bearer w'omugigi gwaffe, era tukakasa nti ensonga inshallah tujja kutuuka mu nsensuubizi. Ssentebe eddakiika ne honorable omu ddakiika. Kanzijukiza president wa NAM akulira amawanga gonna agali mu mukago ogwo ateeranga oyo omusajja y'omu yakulira G77 plus China agalimu ambanga 138 so bw'obiteeka ku lupimo olaba nomini kakati kusiibula honorable Chwanda ensonga ya Greater Masaka for us as NRM tugirespectinga nnyo, tumanyi nti Masaka is a very big factor in politics waffe. Greater Masaka eri mu district singa 10, district esinga twaziwangula, we won, twawangula Lwengo, twawangula Sembabule, twawangula even part of Kalungu, we have like 50% Kalungu, Raka, itwine kutunga 5. Yes, botwaba councillors, notwaba chairman, yes, ngenda kuda mukweka ngenda kusabulula obulimba ngenda kusiibula bannayi siibula oli yamaze siibula oli yamaze siibula sebo oli yamaze bali bamaze siibula bamaze bali Kiwanda gamba musibule bulungi ne wala mushana musibule bamaze dda but that's Greater Masaka anti yongerako Greater tobuzabuza yes tetwogera Masaka so kengenda wana bulu mushana sebo bamaze dda ate banasiibula emeka bategeeza sembayo nti mwami Mufumbiro anjukiza abantu Mufumbiro ayina abantu kanjukiza abantu basanga mu taxi nga bayita gundi naye abantu ne bakonfuse noga nti biba nange tulagawa kubanga byetubulira ebiriyo ugamba bya MK olabira ddala ugamba bya MK byobuuza tulagawa